Abantu abali mu mawanga basobola okutereeza lubaale, oba abantu abali ku mawanga oba mu mawanga ag'enjawulo basobola okutereeza lubaale oba basobola okwetereeza, kubanga abantu bangi nnyo bagenze ku mawanga, ate abantu bangi abali ku mawanga balina ebizibu mu mpya mwe bava oba mu nnyumba mwe bava. Era abantu abasinga bagenda ku mawanga oluusi ensi Uganda eba ebuzeemu omulamwa. Omulamwa ntegeeza ki? Nti oboolyawo emirimu gyamu giba gya ngeriggeri, oluusi ensasulwa eba ya ngeriggeri, oluusi emirimu gyamu nga tegirabika. Abamu oboolyawo oluusi aba n'ebipapula bye n'asalawo n'agamba ntanduule ku bigere. Naye obadde okimanyi nti omuntu okubuuka ensi oba n'ava mu nsi ye n'agenda mu ndala yandibaddeko n'ebintu ebimu by'alina okumanya. Ekirala, obadde okimanyi nti empewo ezimu ez'Abannayuganda tezaagala baana bamu kubeera ku mawanga. Ekirala, obadde okimanyi nti omuntu yandibadde ku mawanga n'abeera nga yeefumiitiriza nnyo kuwa gy'azaalwa n'awangayo obudde. Era obadde okimanyi nti abantu abasinga bali ku mawanga bafuniddeyo ebizibu bingi, abamu okugafiiramu. Ekirala, obadde okimanyi nti ensi oba amawanga ag'enjawulo mulimu Bannayuganda abamu nga baatabuka emitwe. Ekirala, obadde okimanyi nti Bannayuganda bangi abali ebweru eyo naye nga beeyolekerwa ebintu eby'enjawulo naye nga tebabirinaako magezi. Ekirala, obadde okimanyi nti abantu abali ku mawanga babbibwa nnyo, bantu abatudde mu nkola ez'ennono. Akati awo waliwo ekibuuzo, lwaki babbibwa? Ekisooka, omuntu agenze ku mawanga kizibu nnyo okumutegeeza by'alina okukola n'abituukiriza. Omuntu agenze ku mawanga ebiseera ebisinga obungi ayagala nnyo okumukolera ebintu ebimusanyusa. Omuntu agenze ku mawanga kizibu okulekayo amawanga n'akomawo ewaabwe. Abamu ateeberezaamu okudda kuno nga talina wagenda kutandikira. Abamu ajja n'abeera ng'ali bulungi n'akozesa ssente bubi omuli okuzigaba, bw'ajjako e Uganda n'asaasaanya nnyo. Abamu bawunzika nga talina wasobola kutandikira wadde ekibanja mu Uganda wadde enju mu Uganda, oluusi nga ne ssente sobola omusobozesa okutandikawo bizinensi mu Uganda, oluusi nga tazirina. Abantu abasinga e Bulaaya bwe batuukayo lubaale asituka. Abantu abasinga batuuka e Bulaaya lubaale abalaga by'ababanja naye nga kiba kizibu okukomawo kwabwe. Tufunye abantu bangi abali e Bulaaya naye nga kizibu okutereeza ensonga z'abajjajjaabwe. Ennamba esinga obungi abantu ababuuka ne bagenda e Bulaaya batera okubeerako obwakiwanuka obubakulembera n'okubasobozesa. Obadde okimanyi nti waliwo abantu abamu abagenda e Bulaaya naye nga mpewo ze zaamusindika agenda anoonya obusobozi, naye olw'okuba tamanyi n'atuuka eyo n'alemerayo oba n'alemerako, ekivaamu ssente z'akoze ne zimufaako. Obadde okimanyi nti abantu abasinga abagenda e Bulaaya babbibwako nnyo ssente zaabwe naye nga tebamanyi lwaki baafuna obusobozi obugenda e Bulaaya. Obadde okimanyi nti abantu abasinga abagenze e Bulaaya abamu be baali balina okusamirira ebika byabwe naye nga tebalina kye bamanyi, ne basika omuguwa n'ensi ne bamusika nga tebalina kye baggyeeyo oba kye baggyeemu, oba ne babeerayo nga n'abamu tebalina mirimu era nga tebalina ssente. Obadde okimanyi nti
abantu abasinga okugenda ebulaaya balumbiddwa nnyo endwadde ez'enjawulo omuli n'okuwunzika obubi. Kale waliwo ebintu ebimu bye tulina okumanya n'okutegeera. Abantu abagenze ku mawanga ebiseera ebisinga obungi ebirooto bye tufuna tubiwa ekitiibwa. Abantu abagenze ku mawanga tulowoozenga nnyo nti tuyina ewaffe. Abantu abagenze ku mawanga bwe tukomawo okwaffe nga tuzze okukyala tufengayo nnyo okulima ku bijja. Abantu abagenze ku mawanga muyina obusobozi obusobola okuttaanya ensonga z'abajjajjammwe. Abantu abagenze ku mawanga nditwala bingi teyatuuka tungakoze waavubye. Bw'olowooza okufuna ennyingi olyoka oddeeka tezijja kuwera, ojja kunzika nga tokomyewo. Mweyolekerwa ebirooto bingi naye abamu bagenda mu maaso na kusika muguwanansi. Obulamu obujja mu maaso tebujja kunyuma era tebujja kubawoomera. Ebintu ebisinga obungi ebikweyolekera mu kirooto ky'oba olina okumanya birina amaanyi mangi. Ensi y'obutalabika etulinako amaanyi mangi ffe abalya mmere. Mwewale okutukubira amasimu oba okukubira abasawo amasimu babakolere bye mwagala. Omuntu ali e Bulaaya aba mwangu okugamba nti mpa $20 nkukolere ky'oyagala, era naye n'aloba n'aziweereza. Okitegedde? Akati njagala tuwulirize obubaka bw'omwami ono ali e Bulaaya, tuwulire obubaka buno bugamba ki. Okitegedde? Njagala tubuwulirize bulungi tulye obubaka buno bugamba ki, tulabe n'obuzibu ki bwe basanga abantu abali ku Bulaaya. Sebo wano mu Dallas mu America, tajja nafunye obubaka naloose nga nzizeeyo ewaffe awaka mu kyalo. Kati bwe nayingidde mu nnyumba muganda wange omuto omulenzi nanyaniriza naŋŋamba weebale kujja. Kati nembuuza taata, ku taata aliwa? Naye ka taata waffe yafa nga nange nkimanyi yafa. K'omulenzi muganda wange ono naŋŋamba nti taata baamututte mu ddwaliro, yazzeeyo yakutuka omugongo, tokimanyi yalwala yakutuka omugongo. Kaakati obubaka obwo oba ng'obuwulirizza, nannyini bubaka obwo ng'ali Bulaaya, nga ensi yamutwala dda, oba katugambe nti ensi yakutwala dda, okola, olina emirimu, weeyagala, omukazi olina oba tolina, naye nga muntu ali e Bulaaya obulamu bw'abeera alimu bubeera bulala. Okyayinza omuzza mu kyalo adde mu by'okwefulukuta, adde mu by'okwefulukuta. Ebiseera ebisinga ekiba kiddako kufa bubi, kulumbibwa birwadde, okubonaabona mu by'emirimu ne mu by'essente. Bw'aba tabonyebonye mu bya ssente, kulumbibwa birwadde n'okuwunzika obubi. Obubaka buno bulaga nti okomyewo ewaka osanzeewo mutoowo n'omubuuza nti ye taata aliwa, ate nga taata yafa dda. Okitegedde? Naga nti ayambuseko wangulu awo naye oba bamututte mu ddwaliro, omugongo gumuluma. Kye ki? Aka katundu kye ki? Taata wammwe yafa naye okomyewo ewaka osanzeewo mutoowo, buuziza taata bamututte mu ddwaliro naye ng'obulwadde bumutwaziza mu ddwaliro, omugongo gumuluma. Kye ki? Abantu abalumizibwa emigongo baaba bangi bwaki? Kati taata ekimutwaziza mu ddwaliro omugongo gumuluma naye taata yafa. Kakati mu katundutundu ako taata wammwe omuzimu guli mu bbanga. Taata wammwe bwe yafa baamuteerako omusika. Omusika mu mateeka ag'ennono aweebwa ekifundikwa ky'olubugo n'effumu n'ekibbo n'endeku y'omwenge. Bw'aba Muganda, bw'aba Mucwezi oba nga Munyoro, batera obbawa engoye ne babafundikira engoye oba akakooyi oba akaliisa, ne bamuwa n'omuggo
ng'abadde muchwezi oluusi guba gwa nkoni nga gwanzo, oluusi munyankole, oluusi munyarwanda batera obbawo emiggo oba akakooyi. Okitegedde bw'aba muganda bamuwa ekifundikwa ye musika, ne bamuteerawo ekibbo n'endeku y'omwenge n'effumu era n'omuggondoza gubeerako. Kati taata yafa dda emyaka nga 6 emabega, naye bw'okomyewo ewaka muto wonaga nti bamututte mu ddwaliro ng'alumizibwa omugongo. Sayinizi z'omugongo okkuluma ebiseera ebisinga obungi gutera kuba muzimu. Abantu abamu gatera kuba mazzi ga mukwano ge gatera okulumisa abantu omugongo, kyokka amazzi g'omukwano go gatadde ku bbali. Ensonga enkulu kati gye tuliko erumisa omugongo ogwo muzimu. Okitegedde, omuzimu gubanja ekifundikwa kyagwo. Oyinza okusanga n'omusika nga takirina. Okitegedde, ate ekirala asikidde omugenzi ebyobusika birala. Mwegendereze nnyo bakitaffe nga bafudde, basobola omuteerako omusika era omusika n'abeera n'ekifundikwa kye, ate omuzimu ne gukwata omwana omulala. Kyokka omwana omulala gwe gukutte gumubanja ekifundikwa kyokka ng'ate waliyo omusika. Obaako mukategedde bulungi? Mutuuka nga mufiirwa kitammwe waka nga mumuteerako omusika muganda wammwe ng'asika. Kyokka ebintu gye byeyongera waliwo ate atera okuggyirako omuzimu ogwo oluusi nga gulinnya ku mutwe gwe ne gulamula oba ne gwogera, gutera omusaba ekifundikwa kye. Kakati kitammwe yateerwako omusika era omusika waali. Kyokka ate ggwe singa mubadde mutudde ewantu oba mu kusamira oba mu kukola ki, omuzimu gwa taatawo oyo gwandirinnye ku ggwe. Obusika buba busika n'omuzimu okudda okulinnya ku muntu birala era birina enjawulo. Singa mubadde mu lubaale nga musamira, omuzimu gwa taatawo gwalonda ggwe era gwe gusobola okulinnya ku mutwe era omuzimu ogukusaba ekifundikwa gwe mugongo guli nti bamututte mu ddwaliro. Kati makulu ki agali mu nsonga eyo? Amakulu agali mu nsonga eyo, bw'ovudde mu Amerika n'okomawo ewaka, mutowo n'akugamba nti taata bamututte mu ddwaliro mugongo gumuluma, eddwaliro litegeeza kugenda ku musawo. Okitegedde? Eddwaliro kitegeeza okugenda ku musawo otegeere kiki ky'oteekeddwa okukola oba otwaleyo ensonga ezikututteyo. Ensonga ezirina okutwala ezimu gwe muzimu gwa taata. Muzimu gwa taata gukubanja ekifundikwa ky'olubugo oba olugoye oba muchwezi, era ng'olina okuteekawo ekifundikwa ekyo n'oteekawo ekibbo, ekkanzu, omuggo ogw'omu mwanyi oba ogw'enzo. Wakati ggwe oli muchwezi olina kuteekawo omuggo gwa nzo. Kitegedde? Kati si buli muntu atuulwako omuzimu nti yabeera yasikira omuntu oyo, nedda. Okulamulirwa ku mutwe birala n'obusika birala. Omusika asobola okuba gy'ali era ng'alina ekifundikwa ky'omugenzi kuba ye yamuddira mu bigere. Kyokka wabaayo ate omuntu aba atuulwako omuzimu ogwo. Omuntu atuulwako omuzimu ogwo era sitiiru ateekawo ebintu ebyo kubanga ku ye guba bwereere ate guba gulinnya ku ye. Tekitegeeza nti olw'okuba taata akubanja olubugo nti oba oli awo gwe musika, nedda. Omusika gy'ali ebyobusika birala n'ebyokulinnyibwako birala. Akati taata wamwe wabanga alina omusika, omusika mutuufu, naye ate omusika ateekwa okuba nga yalagajjalira ekifundikwa era nga takiyina. Kati ze zimu ku sayinizi ezimu ezikuleetera okugamba nti taata bamututte mu ddwaliro ng'omugongo gumuluma. Omugongo sayinizi za muzimu. Kati kitammwe abanja ekifundikwa kye. Okitegedde? Bw'abanga omusika yayonooneka, watugambe mulimu abantu abamu abeerokosa oluusi ne bayingira amadiinidiini biki, ebifundikwa ne babyokya, oluusi ne babisuula, oluusi ne babireka ne bifa. Kati taata atwaliddwa mu ddwaliro ng'omugongo gumuluma, taata abanja ekifundikwa kye. Kati mwetereeze. Bw'aba omusika tabirina,
kati bakubanja otekewo ekifundikwa kya kitaawo kikwasibwe. Oyinza okusanga omusika nga yeeyonoona oluusi nga mulokole, kati gwe bakubanja ekifundikwa kya kitaawo kikwasibwe okiteeke bulungi mu nnyumba. Ate era kitaawo bw'aba nga abadde wakujja kwogera, omuzimu guli ku ggwe, okitegedde. Naye waliwo ekibuuzo, mwami gwe ddala ddala nga bwe nkulaba waliwo abantu abamu ng'empewo zaakubatta bussi, nga ne bw'omubanja omala biseera nga ebyokudda okukola ebintu ebyo alaba ng'ebyokwekonga. Kyokka ekintu ky'obutalabika kirina amaanyi mangi. Ekintu ky'obutalabika bwe kikubanjiza ebbanga eddene nga kiraba tofaayo, ekivaamu nga kitandika kukusalira amagezi, ovuddewo otya, okuvaawo kwe kufa oba okubonyaabonya. Mulimu abantu abamu ng'alina omulimu nga tegusobola kusaanawo, nga ssente azifuna nga n'ebyobugagga abikola, kyokka nga mu bw'omwoyo oba mu bw'omubiri nga muvundu. Kati omuzimu bwe gumala okulaga bwe gutyo nti bamututte mu ddwaliro, omugongo gumuluma nga muto we yaggamba, ezo zonna sayinizi ziri ku ggwe. Bw'onooba tokoze ku nsonga ya kifundikwa, gw'ojja okuwunzika nga tova mu malwaliro. Ng'abantu bw'anaakeerenkya ne bagamba nti mulwadde ewuli bamukebedde alina kansa, bamukebedde alina puleesa, bamukebedde alina ekirwadde ekitawona. Kati ly'eddwaliro ly'olose nga taata bamututteyo ng'omugongo gumuluma, eddwaliro eryo bagamba gendako ew'omusawo oba okutambulako bateekewo ekifundikwa ekyo, omugongo guwone. Omugongo omuzimu gwe gulumisa omugongo. Kale waliwo ebintu ebimu bye twebuuza oluusi ate n'osaasira n'ogala naye omuntu ono okusinza mu mbeera z'alimu, emyaka gy'amaze e Bulaaya, akyayinza okudda ne yeekonga n'ebintu bino oba? Ekyo kibuuzo. Abantu abasinga obungi abaludde e Bulaaya, okumugamba nti lubaala akuluma, abamu amutegeera nti wali amuluma, asobola okutegeera nti wali ejjembe limuluma oba omuzimu gumuluma, naye abantu abali e Bulaaya abasinga obungi tubalabyeko bawoza jjojjoozi. Ekirala, lwaki abantu abali e Bulaaya emmaali yaabwe bafaako nnyo, oba ne bafa bubi, oba ne balumbibwa agalwadde ag'engeri? Kiva ku ki? Ekintu ekyo kiva mu kubeera nti abantu abamu atuuka e Bulaaya n'afuna n'obutuuze, abantu abamu atuuka e Bulaaya n'awasaayo n'omukazi, kati famire eneebeerayo balina abaana 3, okitegedde. Kati abaana 3 basoma, yawasa omukazi w'eri oluusi muzungu, abo bonna tubalabyeko. Okudda ne kubeera kuzibu, alina obubaka omugamba nti komaweeka, naye ng'okudda si kyangu, wabula ng'okudda oluusi asobola okujja n'abeerawo ennaku nga 2, no wiikisi 2 oba myezi 2, kyokka ng'ekintu ekimugambibwa mu bubaka abamu kimugamba kuddira ddala. Tulabyeko ku bantu ab'enjawulo, oli n'atuuka n'akuwa n'akakadde oluusi okukuyambako oba olina mirimu oba ki, n'omwekubako n'omugabo okusinziira ku mpewo zo tojja kutereera, okuggyako ng'olesse Bulaaya. Ebiseera ebisinga tubeera nabo nga tuteesa era nga mikwano gyaffe. Bwe wayitawo ebbanga nsonga nga zigaanye, asobola okuddira akakadde ke yakuwanga ekirabo n'agamba wamubba. Abantu abasinga twogera nabo amazima, naddala abantu abali e Bulaaya eyo, twogera nabo amazima era tusinkanye bangi. Omuntu asobola okuva e Bulaaya, yakolayo dda obutuuze, alinayo abaana basoma, okitegedde, alinayo omwami, n'akusanga oluusi olina enteekateeka, oluusi ogenda kuzimba luzzi lwa Nnaalongo, oluusi ogenda kuzimba Kiyungu, naye temanaga nze nkuwadde akakadde kamu n'ekitundu oba mmeka kyonna kye kiri. Wabula omuntu oyo ng'omubuulira amazima ti ensonga zino zijja kutambula bwe ziti ne bwe ziti, naye okusinziira ku bubaka bw'ofuna, bajjajjaabo tebakwagala Bulaaya. Kati abantu abasinga twogera nabo n'asooka n'asiriikirira namu ng'alaba omuwadde ekizibu. Akati bw'atambuzaako n'atambuzaako n'alaba nga tebiggwa,
oluusi abantu abo abasinga obungi atera okuddayo e Bulaaya ng'alaba tebiggwa. Kyokka watuuka e Bulaaya n'afuna ebizibu asigala akuteekako enziro nti talina bye yankolera. Kati obwo obuzibu bwonna tubusanga. Omuntu okuteekako enziro gundi teyankolera gundi yanzipa. Okitegedde? Ate ng'omuntu asobola okutuuka wano. Omuntu asobola okutuuka wano n'abuulirwa buli kimu, n'abuulirwa amazima, n'abuulirwa n'obubaka bw'afuna. Oluusi obubaka bumulaga nti e Bulaaya ojja kufunayo obuzibu. Muntu n'asalawo n'alema, n'awalaza empaka, n'asika omuguwa n'ensi nga yali amanyi nti bijja kuba byangu, n'addayo n'afuna ebizibu. Bw'afuna ebizibu mu kifo ky'okugamba nti Mulangira yaŋŋamba ng'ekituufu ne kinnema bulemi, ate agamba balala nti yanziba. Tulina abantu abamu abatuwa ebirabo nga ensimbi, naddala kati nga bwe tulina emirimu gy'okuzimba wankaaki n'ennyumba y'abamweyana. Oli najja nga ssente we ziri, oli najja nga ssente weeziri, okitegedde, ne yeeyama oba muyina ekintu kye muzimba, oluusi nabo ensawo za seminti 10 oba 15, ogenda ozigattagatta, oluusi ssente zivaamu ziba nnyingi. Oli buli kimu n'akikola, n'ayamba ne ku bateekeddwa okuyambibwa, naye ng'oyina ebintu by'omugamba era ng'omubuulira amazima nga tomwekwekerera. Omugamba naye olaba ssente ozirina era okolera Bulaaya, naye empewo zo nga zigamba tolina kubeera Bulaaya. Kakati munnaye omuntu oyo n'agaana, n'agenda. Bw'aba ng'agize n'akomawo ko wiiki nga 2 nga wayisa akaseera, n'abaako by'akolakola, naye nga omukono muganda naye obubaka bw'ofuna nga tebukyakukkiriza kubeera Bulaaya. Omuntu oyo n'agaana ekivaamu n'abeera nga takyakubira na ku ssimu. Okitegedde? Awo muba temukyazikwasaganya. Ekibaamu omuntu oyo asobola okugamba nti wamubba ssente ze era tubafunyeeko abawerako. Ninaagamba nti Mulangira yanziba. Abantu bangi nnyo be boogerera, bonna abatudde mu nnono zino, kubanga ffe tukuŋŋaanya abazzukulu bangi. Muzzukulu najja nakugamba nti omusawo gundi yanziba. Olw'okuba ekintu ky'okuvumirira abalala si kirungi, n'omubuuza yakubba atya, era n'omubuuza wamala naye kabanga ki, nti ennaku 2 yakusaba ssente mmeka, nti obukadde 3. N'okola okunoonyereza n'omanya n'ogaa naye abazzukulu bazibu. Osanga yandimuwonyezza naye leebuleebu w'ensi amuggukiramu. Okitegedde? Kandabe. Kakati mu mbeera ezo abantu ababeera ku mawanga kye kizibu kye tubafunamu. Tetutera kukola ku bantu bali ku mawanga ne tubaggusa. Njagala amazima gabe mazima. Tetutera kukola ku bantu bali ku mawanga ne tubaggusa, kyokka ate ebibasumbuwa tuba tubimanyi era nga tubiraba. Wabula twesanga ng'abantu abagenze ku mawanga abamu bassenkulu ne bannankulu, ennamba esinga kusinziira ku lisaaki gye tukoze. Abantu abasinga obungi abali mu Bulaaya abamu oluusi agenzeyo n'afunayo ssente nga nnyingi olw'emirimu gy'akola. Abantu abamu ne bitandika obboonoonekera. Abamu abali e Bulaaya bassenkulu, abamu baali bannankulu era nga baali balina okusamirira ekika. Wabula olw'embeera gy'alimu nejja emusobozesa okuba nti tasobola kusamira lubaale oyo. Abamu ekivaamu n'omuvaako, abantu bangi nnyo ennamba zaabwe tuzibulookinze, ng'olaba oli akumalira biseera, oli ayinza n'okutuuka n'akugamba nti kenkuwa kakadde onkolere kino. Bw'okizuula ng'erinnya linaafa n'okagaana, n'ogaana etta. Okitegedde? Era abasawo bangi nnyo amannya gaabwe gafudde olw'abantu ababeera e Bulaaya.
abantu abali ebulaaya abeera tayagala kudda waabwe naye abamanyi nti ajja kusindika nga busindisi ssente ensonga ze ziggwe. Kati abantu abamu abali ebulaaya beetaaga kusomesa, okitegedde, beetaaga kusomesa. Bavuddeko nnyo okuvumirira abasawo abatudde mu nkola ez'ekinnansi, okugeza nti oli bayinza omusaba akakadde oba obukadde 2 oli ng'alina ky'ayagala, omusawo nakimugattire, n'abasawo nabo ne mbanenya, okitegedde. Essente z'olaba ng'oli anaavaamu erinnya lyo ne lifa, obeera okwata zaaki ng'ogenda mujjanjaba. Ate n'ofundako ebyaffe, kubanga ebyaffe mulimu abantu abajja nga bali ku suwaddiiru kabaka bulamu abayita, n'omukozesa by'omukozesezza n'addayo n'akomawo feeza endala bwadda obubaka feeza endala bwadda obubaka bwe kye bumugamba n'akikola. Bwe muwuliriza obubaka bw'alina era nga bwongera kunyweza muzzukulu waffe ava ebulaaya ave ku mawanga akomewo ewaffe nayo tujja kukola ssente. Omuzzukulu bw'awulira ebyo n'omubuulirira n'omugamba nti Lubaale waali era Lubaale yakuluma naye olina essuubi erikomawo ewammwe, enda okuli omuzzukulu akugamba kizibu kubanga jjajja eri nafumbirwa, nina n'obutuuze ate nina n'ebyenzirukanya bingi, okitegedde. Akati awo wonna waliwo obuzibu ku bantu abali ku mawanga, era abantu abali ku mawanga abasawo abasinga obungi abakolagana nabo nga tomubuulidde mazima n'erinnya gye linaakoma okufa, kuba ne waba akusindikidde 20,000 omukolere ku nsonga ne zitakola, ebiseera ebisinga obungi aba ayonoona linnya lyo, okitegedde. Akati njala tuwulirize tugende mu maaso n'okuwuliriza obubaka bw'omwami ono. Akatundu akasoose omwami ono bamubanja ekifundikwa, okitegedde. Sayinizi nti taata bamututte mu ddwaliro omugongo gumuluma, bagamba ggwe okuzzaawo ekifundikwa kya kitaawo ate obeereko ebirala by'omanya. Kye simanyi oba kinaasoboka ku muntu awangaalidde ebulaaya. Kati njagala tweyongereyo tuwulirize obubaka bw'omwami ono. Buli wakomawo awaka era babeera bamuzzaayo mu ddwaliro. Koze bannange obwavu bunnuma, mbadde njagala ya ampeeyo omutwalo. Koze naŋŋamba weebale kujja. Kati nembuuza taata, ku taata aliwa naye ka taata waffe yafa nga nange nkimanyi yafa. K'omulenzi muganda wange ono naŋŋamba nti taata baamututte mu ddwaliro yazzeeyo yakutuka omugongo, tukimanyi yalwala yakutuka omugongo. Buli wakomawo awaka era babeera bamuzzaayo mu ddwaliro. Koze bannange obwavu bunnuma, mbadde njagala ya ampeeyo omutwalo. Koze omutwalo n'ogujjawa nti kale kankuweeyo 12. Kaakati mu kituntundu ekyo ndowooza kati tulambulukuse bulungi n'akatuntundu akasoose. Omugongo bagamba ggwe taata wammwe yafa emyaka 6 emabega, omugongo bagamba ggwe taata wammwe kati ali mu bbanga akubanja ekifundikwa. Ate ekirala eddwaliro gye bamututte olina okutambula n'ogenda mu mbuga oba ku musawo oba lubiri n'ozzaawo ebintu bya kitaawo. Kyokka balina bikwasa ggwe, muyinza okuba mulina omusika oluusi nga yayonooneka, kati ng'omuzimu gutunuulidde ggwe oliwo ng'ategeeramu, okitegedde. Era 2,000 ze bakugambye nti waliwo ensonga ezikubanjibwa nga zikwetaagisa akaseera, naddala kati oli bulaaya, emirimu, biki obuvunaanyizibwa, okitegedde. Oluusi
okujja okutuula eno kugamba mu budde buno kiyinza okuba ekizibu ne baga tosobola kufuna myezi ebiri ze2,000 tosobola kufuna myezi ebiri nojja nottaanya bintu ebyo n'obimaliriza noddayo ze2,000 yawe kati nno mpaayo 2,000 okitegedde kati katweyongereyo n'obubaka bw'omutwalo gukutwala omutwalo gw'oloose gukutwala Uganda 2,000 kyekiseera ky'olina okumala mu katundutundu ako gy'emyezi 2 tosobola gisaba kati katweyongereyo n'obubaka bwo tweyongere tuwulirize kati muganda wange oyo nampa 2,000 kati ne mubuuza akasumuluzo katooyi kali luddawa nagamba hati oyo genda kwa mukaawa bweru olinnye ku muti waggulu kakati n'akuwa 2,000 kyekiseera ky'olina okumala e Uganda emyezi 2 ekirala akasumuluzo ka ttooyi naga kali awo waggulu era n'olinnya ku muti waggulu omuti waggulu gutegeeza ki omuti waggulu gutegeeza kutereeza busajja bwo olwo abantu abamu abaloota bwe bati naye nga n'abakazi babafuna bagenda nga babagala bagenda nga tebanywezaawo bakazi abamu okitegedde kati omuti yeggwe omuti we gwa Ssaalongo obukutuddemu naye tulabye ng'ogenda kulinnya muti waggulu kati katuwulirize ekiddako tuwulire kati neefuluma wabweru w'ennyumba nenninya omuti naye nga wansi waliyo ekinnya nga nengera ekinnya kakati ndowooza owulidde akasumuluzo gw'olina akasumuluzo ku lw'ekika kyo generesoni yammwe gw'olina akasumuluzo ku lw'ekika kyo omuti gw'olinnye oyo kabaka bulamu ekinnya ky'olabye wansi ze nnyanga za Walumbi owalampye muti ng'ogenda okweyamba oba ng'ogenda okupama ne bakuwa ekisumuluzo n'owalampa omuti okupama kituntundu kya kizza okupama kituntundu kya kusumululwa okitegedde ekinnya ky'olabye wansi w'omuti nnyanga za Walumbi emabega wali tulabye omuzimu gukubanja ekifundikwa mabega wali tulabye bakulaba emirimu gy'okola 2,000 bagamba okusula oba okuwaayo ekiseera ekyenkanankana essande 2 emyezi 2 so si nnaku 2 essande 2 emyezi 2 osobola okukoleramu patisi ezisooka mu ssande 2 oba mu myezi 2 okitegedde osobola okukoleramu ebyoteekeddwa okukoleramu byebiki omuzimu gukubanja okugwambaza fasiti kabaka akubanja okumubikka kwe kulaba ng'oyagala kupama ogende mumanja oba mu ttooyi ne bakuwa akasumuluzo nga kali waggulu ndooza ku muti n'olinnya bw'olinnye wansi n'olabawo ekinnya omuti kabaka ekisumuluzo gw'olina ekisumuluzo kya banno kyokka ekisumuluzo ekyo kikozesa ojja kumala kulinnya lusozi kwe kuwalampa omuti ogutuuse waggulu wansi waliwo ekinnya otegeeramu ki kakati omuti kabaka ekinnya nnyanga olinnye muti kweyamba kati ono mwami gwe tomanyi nti olina obuzibu kyokka gw'olaba oli mulamu naye olina obuzibu olina ekizibu munda mu ggwe mu bw'omwoyo lubaala akubanja omuzimu gukubanja ekifundikwa kabaka akubanja okumubikka bw'onoobikka kabaka waliwo ebyokusoomooza ebijja okuva mu bulamu bwo gamba ng'endwadde gamba nga kale kangene ne kino kabaka akubanja okumubikka ssebo ze nnyanga z'okojjera eki
ekinnya ky'olabye wansi naye obuzibu nze mpuliddemu okwebuzaabuza tetulabe nze mpuliddemu okwebuzaabuza katulabe ssebo mukulu genda mu maaso ssebo tuwulire ne mugamba bannange sobola kupama mu kinnya ate ndi eno waggulu mumpeereze ka baketi naye nga ka baketi ate ndaba kali wa neiba ka white ndowooza olabye alinnye ku muti waggulu ayagala kupama ekinnya kiri wansi bw'atuuse waggulu n'agamba mutoowe tisisobola kupama mu kinnya mpozi ng'ompeereza ka baketi n'akugamba ka baketi tekaliiwo mpozi nga tukajje wa muliraanwa kabadde wa neiba kati neiba kyeki neiba kwe kutaggulula ku bigere ogende ew'omuntu oba tubayite baganga oba musawo oba lubiri okitegedde basobole okuttaanya ensonga zo oba okukubuulira olina kukola ki okweyamba baketi ebadde ya white imagine gy'agenda okupamamu omuti gw'olinnye kabaka bulamu ekinnya ky'olabye ennyanga za walumbe okulinnya waggulu okweyamba okupama bulwadde era bw'omala okupama osumulukuka era n'otoowolokoka kati olina okumanya kabaka bulamu okusobola okwetikkulamu embeera enzibu gy'oyita nayo kyokka bw'onooba omubisse oba ng'otuukiriza by'olina okutuukiriza ojja kuddizibwa ebbala eryeru yekkala enjeru gy'osembya kungulu ku nnyanga ojja kuddizibwa obwerufu oba ensonga zo zijja kudda nga bw'olabye nti baketi eri wa neiba ya white neiba musawo neiba yaba muliraanwawo neiba omala kufulumamu mu lujja n'olyoka ogenda ewa neiba kati ani ayina baketi tugirabye ewa neiba tulabye mu ntandikwa nga baatutto kitammwe yafa emyaka 6 emabega mu ddwaliro nsonga ki nti omugongo gumuluma tukugamba ebyomugongo byonna bibanja ggwe gw'olina obbikola okitegedde ebyomugongo bibanja ggwe ekyo kifundikwa ogwo muzimu gwe gusabye ekifundikwa kyagwo n'ekkanzu enjeru kati abo ovuddewo byakulumye ne bakuwa akasumuluzo nenga obadde oyagala kgenda mu ttooyi binaakuluma ne bakuwa akasumuluzo nga editingi wa lubale bw'abeera akasumuluzo ako gw'olina akasumuluzo akaggulira ensonga ya kabaka gwe mulonde omuti gw'olinnye ye kabaka ogenda kupama wansi wabaddewo ekinnya nosaba baketi ya white baketi ya white ebadde wa muliraanwa kakati okay neiba kyekituntundu ekifaanana tatawo nga webamututte ku musawo ng'omugongo gumuluma okitegedde mu ddwaliro mbuga olina okugendakokko mu mbuga ezimu okusobola okuwabula mu nsonga eyo n'okukola ebyo ebikubanjibwa era kyekimu ne kino nga baketi ya white ate eri wa muliraanwa naye ng'oyagala kale katweyongereyo n'obubaka bwo tuwulire gy'owunzikidde n'ekinnya ekyo kale genda mu maaso kakati ono muganda wange omulenzi yahaaka baketi kali wa neiba mpozi ojja kulinda ng'endeeka bbeyo bubbi konza kati sikyapamye bannange nenzikirira wansi w'omuti kati kyekino kyeŋŋambye abantu abali e bulaaya baketi ya white eri wa neiba kati ebyokutambula ku basawo bano tebakyabitambudde omanyi lubaalaalanga bano baapaala dda n'ensi babeera bulaaya tebakyayinza kudda mu bino bintu sente weeziri muntu akolera asasulwa atadde Uganda
adde mu kwekonga n'ebintu agambye sikyapamye. Okitegedde? Agambye ng'ali ku muti waggulu, wansi waliwo ekinnya, agambye sikyapamye. Kati ndaba bano tebasobola kukola lubaalo ono, kankeeyongeze. Nga nnengera ekinnya ne mugamba bannange sobola kupama mu kinnya ate ndi eno waggulu mumpeereze ka paketi ku muti waggulu. Kati muganda wange oyo nampa 2,000. Kati ne mubuuza akasumuluzo katooyi kali ludda wa, naŋŋamba hatooyo genda kwa mukaawa bweru olinnye ku muti waggulu. Kati neefuluma wabweru w'ennyumba ne nninnya omuti naye nga wansi waliyo ekinnya, nga nnengera ekinnya ne mugamba bannange sobola kupama mu kinnya ate ndi eno waggulu mumpeereze ka paketi. Naye nga ka paketi ate ndaba kali wa neiba ka white. Ono muganda wange omulenzi yaha ka paketi kali wa neiba mpozi ojja kulinda ngende nkaddeyo bubbi. Konza kati sikyapamye bannange nenzikirira wansi w'omuti nentuuka wansi. Bwe ntuuse wansi naŋŋamba mpe 10,000 zange 2. Konze bannange 12,000 ate kati nzigyewa? Waŋŋambye taata taliiwo. Kakati ndowooza n'omwana omuto asobola okulaba ekyo olw'okubanga ebyalubaale bitawaanya. Kati mu kika ky'abano wayinza okuba nga waliwo abantu abagezaako okugerengetanya ku nsonga ne zibalemerera, oba ono omwami yennyini oba omulala ne zibalemerera. Kyekitundu kyabadde ku muti waggulu n'alemererwa okupama mu kinnya, n'agamba ate sisobola kupama mu kinnya, mpeereza baketi ng'eri wa neiba kutambula ku basawo ndowooza oba mu mbiri, ye neiba omuntu ali ebweru w'ewakaawo. Kawonoga nti mbuuka olujja ne ngende wa muliraanwa, ye neiba. Omuliro bwe gukuulwa ewuwo ogunona ewa muliraanwa. Okitegedde? Kaakati kabaketi bamugambye nti kali wa muliraanwa ne yeekyanga n'agaana okupama sikyapamye. Kaakati kale katubasabire naye olwo generation ebeera nga tekyayinza kwetereeza. Kuba obuvunaanyizibwa bwennyini buli ku ono mwami obw'okusamira lubaale. Kati ono omwami akyayinza okusamira lubaale. Ab'ebulaaya mbu agenda kusamira lubaale. Abantu tubalabyeko, oli n'agamba n'okugamba wamubba naye nga wamunnyonnyola, empewo zikwagala wammwe. Kati ono asobola okujja n'akolaakolamu emyezi ng'ebiri, ze 2,000 z'alabye, naye ate omwami ono bamubanja aliko obuyinza obw'ekika. Okitegedde? Aliko obuyinza bw'ekika, nowooza akyayinza okujja mbu agenda butuukiriza mbu ono akomewo asamire. Kale weewaawo bweza nnyo, bweza ddala. Yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.